njagala nsale busazi tugendeko wali ekanaaba. Twaliko ekanaaba over the weekend, side ze ENDEJJE. Waliyo omuyimbi omuto amanyikiddwa nga Prince Isaac. Omusajja ono mwana weka era nga avira ddala Busoga, mulangira okuva e Busoga. Amanyikiddwa nga Prince Isaac yaliwo nga akuba Uganda omuziki era ekintu kyali ddala massive nnyo. Abayimbi bangi bajja ne bawerekerako Prince Isaac. Omuli abayimbi nga mwana mulenzi amanyikiddwa nga Melody Mukunja Atesera naye yaliwo. Omuyimbi Khalifa Aganagayo omu ku bayimbi abalina okuwerekera omuyimbi ono naye teyalabikako. Sheno yali wali ku Henry Club ekanaaba. Kintu kyali massive bannayuganda bajja ne bawagira mwana mulenzi Prince Isaac. Kankutwale ekanaaba side z'ENDEJJE wali we twali olabe mwana mulenzi Prince Izo ng'atongoza ennyimba ze wali ku concert ye katono nnyo. Jackson Maka Singoma President Umoja Obilidewa Mbera Chigolunya Prince Isaac Mukwana gwange nnyo ndio mu bantu abamulabanga atandika ekintu kino mulabide banga ki Isaac Prince Isaac emyaka giringa 5 emabega nga mumanyi ekyo yaman yagala ombulire kayimba ki aka Prince Isaac akasika okukolera Rimba Love Simusango ya kankoma konyera vibe yako nungi nnyo kali akayimba njagala okaweereza omwagalwa wano ku TV ng'ensi yonna ekulaba ya wano kisaka jabyona timu ya Baba TV mbebaza okubeeranga you here okubeeranga musoso wada temumanyi omuntu owansi era big up Baba TV we are here to watch you always tumirako mukyala wange omubwati Estake atudde wali ne timu yange The first time I saw this guy was when the day I came. Naliwali mabega gaina nyama banemba nimero nini na share niongee ndio jamaa private the invitation he's not proud kaina mara
omusajja ono talina malala neyanziza neyebaza mmewo. Thank you so much, brother. One love. Thank you so much for loving and supporting me. I love you, baby. I love you, baby. I love you. Please don't go. I love you, baby. KANAABA etankoze gasho mu kigezenga buli chat olw'okulemeza emikwano gyange mpulira nsinyi olwaba n'emmero gyazennakuba era ne musinga omukisaatazera abakonkufu era ne musinga abakristo bagikuba eraso ne musima. Amanya gange nze Sabuguzi Fred, manager wa nanyini wa Enric Club KANAABA. Ekifo ky'amasanyu kirungi abantu bemasanyukira obulungi era tubeyanziza ssebo kuba nga tubakyaziza okujjako wano tulambulako KANAABA Enric Club. Muganda wange tuli bayitawo KANAABA Enric Club. Tuli KANAABA bannayuganda bakulaba ku Baba TV abantu KANAABA na buli omu ali ewaka kulaba right now. Njala soke obeko bakobole special bomuwa omuwulire n'ekiri wano olunaku lwaleero. Ekiri wano olunaku lwaleero tukyaziza aba TV ya Baba TV. Era mu kifo kino ekyolwaleero nga tulinawo omuyimbi owaleero omwana omutono gwe tuzimba okulaba nga tuwagala n'abayimbi abakulu nga bakamiliyoni ba Bob Wine n'abayimbi abalala bonna abakabi yono omwami gwe mulaba Isaac gwe tuzimba olwaleero. Omukulu ono bamuyita Prince Isaac mwana waffe ava Busoga. Soka otubuulire konsati eri ekyolwaleero. Konsati yebadde nnungi nnyo era abantu bajjumbidde bajagadde nnyo olwaleero. Afunye abantu nga 5 plus ku mbeera ebaddewo olwaleero ate nga kyali muyimbi mupya era abayimbi abakulu bamuwerekeddeko nga Meloni Kalifaanaganaga n'abalala bangi nnyo era ekivulu kibadde kirungi nnyo ssebo. Kirungi mwembi muli wano bakoba buli special b'omuwanga naye akuwulira wano ku TV live. Obubaka bwe mwogerako okuba twagala tumuzimbe ate abe n'empisa okujja mu field eno gyayingiddemu olwaleero y'abayimbi abe mwetowaze okubeera n'abayimbi nga talina malala gonna era tukyeyanza nnyo ssebo. Okwongereza ku kigambo kyo bannayuganda batula ku Baba TV right now. Ono bamuyita Prince Isaac ekyamazima omukulu nga bw'ayogedde abe n'empisa okutuuka wano KANAABA ndejje ekintu ky'ensoose okusangawo omusajja ono alina empisa musajja mwetowaze musajja waddala era nga njagala musabireko mwenna abatulaba right now. Bino si byalimba njogera mazima era nze bagamba mu konsasi ez'enjawulo omwimbi gwe kisaze omwimbi akoze ebitaliyo omwimbi akoze eki nono omwana ali so disciplined n'olw'ensonga eyo nsaba tumuwa amatu tuwulize music we bubaka kibolekera bannayuganda nga tumaliza interview obubaka bwe mbalekera okujja okuwagira ekifo kyaffe okukyagala nnyo
Hoteli ya Masanyo program joli. Nagambe onakulwa leo tuli wano Kanaaba Ndejje. Tuli ku concert ya mwana mulenzi Prince Isaac. Gwe tuli naye wano katumubuze katubulire ekintu kya leero kiri kyekyo. Gamba otya muganda wange? Ndi bulungi muganda wange. Pamta Prince Isaac ayuji omulimuzi amaje g'ebusoga Mr. Loverboy. Webale kunsa akuwana Ndejje Kanaaba. Ndi musanyufu nnyo kubanga munsaseeko ne munnoonya ne mugamba katulumu abantu babe wajali. Naye nzanyo neyanze ke bana mama. Bana mama njagala osoko buli bana Uganda. Olwaleero tuli ku concert eno. Concert yo gye bayise batya luyimba kiri otegese kiri kiki ekintu kino olwaleero. Concert twalina kitumye Love si musango mu priority concert. Love si musango. Lwaki Love si musango? Tata Love si musango. Singa si musango singa gwe bakuzaala. Singa te bakuzaala. N'okusinza nti Love si musango ensonga ki woli nange wendi nawe woli. So Love si musango n'ekirala. Love si omuntu bwakukwana tomugaana tomuyisa bubi olw'ensonga. Love si musango. Love butonde, love nature. So yensonga kino tumye Love si musango. Oluyimba lwange ewatuma Love si musango. Bakitumye Love si musango mu priority. My latest song is called The Priority. Ate nga oluyimba olubadde luvuddeko balita Love si musango. That's why nakitumye Love si musango mu priority concert. Yeah. Olero n'oluyimba Love si musango. Lulina album gye luvaako oba just single yo? Actually it's a single track. Yeah, single yange muganda wange. Bani abakuwerekedde kweno concert? Nawe ebibanja bamperekeddeko n'okuwaleero mikwano gyange Kalifa Aganaga omukunja atasera Melody One College Team Shifa Promotions n'abaana abawaka Kanaaba kubanga wano muganda wange waka. Yeah, bana waka bamperekeddeko. So abayibi banja bamperekeddeko muganda wange. Yes sebo. Yalo beko bakabowereza banna Uganda na buli omu akulaba wano ku Baba TV abantu b'Ekanaaba abantu b'Endejje ne banna Uganda bonna. Nsaba okutegeeza abalabi ba Baba TV mwenna n'abawagizi abawagira Uganda music nti bannange mwongere okuwagira abaana. Talent zibaayo naye oba oluusi twazo tulina access. Era nja okutuwa musango kwebaza Baba TV ne management yonna okuba nti mwewadde ne munoonya ku talent endala oba oliawo ezate ziri ku mpewo. Nkubiza ne medias endala zonna mukole nga Baba TV bwekoze. Kyensonga yange so bagamba. Yes. Unabona gado konako. Unabona mwasi bakonako. Njaga otumira ku bantu bange ab'Ekanaaba muzeyi wange Mironso nkonako nnyo mama wange Edith nkonako nnyo nkona ku bukazi bwange. Ugambe mama w'abaana Love ulira Love si musango si musango. Nkona ku mama w'abaana webale kumbeereramu. Nkona ku bawagizi bange mwenna abagala endongo yange namwe abakiza nti Love si musango. Ne mukama wange Mr. Sebuguzi webale kubanga munanga ombeereramu abantu b'Ekanaaba n'abalaba Baba TV mwenna Uganda yonna mwebale kunjagala mwebale kulaba Baba TV mbaganye bana bama bebaze kubabaze mu bungi wano okuwagira mwebale kujja mu bungi okubanga mumpagidde mwebale mwenna abaze mu show yange ate abala bakyayingira mwebale kubanga muza mundaze Love nzaani okitegedde abaana b'Ekanaaba Ndejje abaana b'Ekanaaba Ndejje n'ebitundu ebiranyeewo Lunya ab'Ekibiri n'abavudde ewala mwana mundaze Love baana ba maama oba mbakole ntya baganda bange bakube bukubi kapera nti singa Love gwali musango ani wandibadde oba onvunana naye bwe kiri nti si musango ani kola ebyo nze byenkusuubira abasobonga kula bulungi mulabe mama ayaka enzala abana bali ku seezo. Oli ku Baba TV program jola bagita hoteli ya Masanyo amanyanze original benja wano tubera buli wakusatu ziba sawa 2 ezekiro baganda bange bakulisayo Ekanaaba twali wali side z'Endejje mwana mulenzi Prince Isaac Melody